Omuwendo gw'abantu oguzze gweyongera mu Uganda gwongedde akazito ku butonde bw'ensi nga bingi ku bibira bitemeddwa olw'abantu okwagala okubizimbamu n'okufuna ettaka kwe balimira. Wabula okunoonyereza okwasembeyo okukolebwa kwalaze ng'okwokya amanda n'okufuna enkwe z'okufumbisa bwe bimazeewo ebibira bya Uganda naddala mu masese g'ebyalo. Caroline Aguti omukugu mu by'obutonde mu minisitule y'amasannyalaze kino akitadde ku bantu mu byalo abakyafumba enfumba ey'edda. Aguti alaze obwetaavu bw'okusomesa bannayuganda ku ngeri endala gye basobola okufumbamu nga teboonoonye butonde bwa nsi. Olw'okuba tulina cultural practices, abantu bagamba nti oba ofumbye ku gas oba ku electricity amatooke tejja kuwooma. Naye tulinayo ebizibu ebirala nti technology teri readily available mu kyalo. Kati tulina okulaba nti technology eri readily available mu kyalo tutraininga abantu basobola okukola efficient energy technologies. Margaret Kyamulabi omutuuze w'e Kagoma mu disitulikiti y'e Wakiso y'omu ku bannayuganda abavuddeyo okukola amanda agafumbisibwa nga gakoleddwa mu kasasiro ne nakavundira. Amanda gano agayitibwa briquettes galimu ebika okusinziira ku muntu ky'abagenda okugafumbirako. Omukyalo ono akwawulidde wakati wa briquettes n'amanda aga bulijjo mu nkozesa yago n'engeri y'okutaasaamu obutonde bw'ensi. Amanda gali ge bookezza n'enku. Kasooke tukugambe nti bwe tugamba okulongoosa obutonde bw'ensi, amanda gano ate oba tokola ku gali, kubanga oba otema emiti gw'otema buli kimu, oba otemye ekimuli, oba otemye ekibala, oba otemye muti ki, gwe totufuddeeko wabula enkuba ejja tubula tufune n'ebizibu. Naye amanda gano tugazze mu bisasiro, tugajje gwe ow'ennimiro alina ekikongoliro osobola okukola amanda gano nga tugakuyigiriza. Abejagwe omu ku bakozeseza ku manda ga briquettes atubulidde ku njawulo gyafunyeemu. Jagwe annyonnyodde engeri gy'akendeezezza ku nsaasaanya y'amanda waka okuva lwe yatandika okukozesa briquettes. N'ekirala bwe tudda ku mbeera nti korona anyize nnyo bannayuganda mu nsawo, abadde agula ensawo 5 mu myezi 2 tojja kusobola kukozesa nsawo 5. Gano amanda oyinza okukozesa matono nnyo nga n'ensawo tewera naye nga gatukuuma ate galwako n'essigiri yennyini gagireetera ebbugumu okulaba ng'ekyasigala okulaba nti ekola ki, ekola ng'esobola n'okufumbirayo ekintu senga oba ogakozeseza ebbanga eggwanvu. Okusomesa bannansi ku tekinologiya omujja y'emu ku ngeri ezitunuuliddwa, era Kyamulabi agamba nti beetegefu okusomesa bannayuganda singa bavaayo ne babalaga obwetaavu. Kuba kasasiro oyo bamukugulako, bakugamba leeta kasasiro oyo tumukuŋŋaanya, buli lwe tukuŋŋaanya ffe aba kanso oleeta 7 omwezi tusobole okujja omujjanga ewuwo. Kakati ate 7 ako watya nga gwe okeeterekedde ne weekaliza kasasiro ono n'omusunsula bulungi n'omugjamu amanda. Buli mwaka Uganda efiirwa ettaka ly'ebibira ebitundu 3 ku buli 100, era singa tugenda bwe tuti eggwanga lyandifuuka eddungu mu myaka 25 egijja. Waliwo ebitongole okuli ekya World Wide Fund WWF ne ECO ebyavuddeyo okumanyisa bannayuganda ku ngeri endala ze basobola okuyitamu okwetuusaako bye beetaaga nga teboonoonye butonde bwa nsi. Nze Julius Kafuluma ku Lwabukedde TV.